Kakati omukyalo ono mu kunywa omwenge tamanyi kitonde kisajja. Mwana muto, mwana wa buwala nga w'omulaba, mukazi mulungi talabika bubi. Naye gw'olaba ono anywa omwenge n'agwa ku makubo. Kati yanywedde guno yabadde alina akasawo ng'alina n'essimu. Bwe yanywedde omwenge abasajja bamukozesezza kirindi. Bwe bamaze okumukozesa nga bejjulidde ebyabwe, akasawo ke yabadde nako akabaddemu obusente bwe bagenze nako n'essimu ye ne bagenda nayo. Kati akedde ku makya ng'omwenge gukyamuliko n'ayagala okunoonya essimu ye n'akasawo. Jjukira yasuze ku kkubo ng'anywa. Obudde bukedde ali awo kabalaza naye ng'akulaga era akyatamidde. Abantu bazze ne basanga omuwala omuto, omuwala omulungi, ne bagamba ate ono kiki? Bagenze okumutukako nga baaba nga si mutamiivu, bitooke bye bigwa nga yatamidde nga n'omwenge gukyamuliko ng'akaabira kimu kasawo ke na ssimu. Yanywedde omwenge, ebisajja ne biryoka ne bimukozesa. Bwe bimaze okumukozesa ne bimubbako essimu ne bimubbako n'ensawo. Kati omukyalo ono ye alowooza nti mu kunywa omwenge agenda kusinga n'abasajja. Abasajja be tubadde tumanyi abanywa omwenge ne bagwa ku makubo. Kizibu nnyo okusanga omukazi anywa omwenge n'agwa ku kkubo, newankubadde abakazi abatamiivu baki bangi. Naye kati ono omwana muwala muto ne weebuuza ki ekimunywesa omwenge nga tokiraba? Ono yandibadde ali mu bufumbo ng'afumbira musajja, afumbira bbaawe. Oyinza n'okwesanga ekyamulemesa obufumbo gwali mwenge na ttamiiro, nga lyali ttamiiro. Kati onywedde omwenge ogudde ku kkubo, agala agasajja ga booda kagagwa ensonyi agataagala mmanya, kikukwala ne kikozesa, bikusiize siriimu, abalala bakufunyisizza olubuto nga tolina nawe otandikira kunoonya taata w'omwana. Be bano abazaala abaana, omwana nga tamanyi kitaawe. N'ozaala omwana n'abonaabonera obwerere naye ng'ensobi zaakolebwanga bazadde baabwe bannyaabwe. Wuuyo mumutunuulire mwana wa buwala. Era bw'oba ng'olaba vidiyo eno ng'ono muganda wo oba maama wo oba muganda wo oba kyonna ky'omuyita, yeeno embeera gy'ali mu munoonyeeko, omwe kadagala akava ku mwenge, naye omwenge gugenda kumutta. Omwenge gugenda kumutta. Byanoonya mwenge ajja kubifuna. Bw'ataafuniremu siriimu alifuniramu embuto z'ataategekedde. Kakati kankutuuseeko mwana muwala ono yanywedde omwenge n'atamiruka n'agwa ku kkubo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiyo. Ya mama wo. Aberawo. Oh, ate akasimu kubadde nako kaliwo. Yogera naawe ate watuuka awo ng'asirika. Aliwa yenna. Musajja ki? Yogera ennamba. Era ziyangambye biwanvu. Soko demo osome ennamba teweddeeyo. Aliko kyayi. Akasimu kaliwo. Toyina simu? Empewo. Nati tugamba weetaaga okuva mu mpewo. Nange. Akasimu kale leeta akasimu tufunemu ennamba. Era bidemu wakaleesa akalina. Ekisookera ddala omwana ono ow'obuwala, muwala muto bw'omutunuulira, muwala muto si mukulu nnyo, si mukadde. Si mukadde ate nga talabika bubi. Naye osobola okuddawo kwegamba ne weebuuza kiki ekimunywesa omwenge n'agunywa n'agangayira nga tokiraba. Kiki ekimunywesa omwenge n'agwa n'agangayira nga tokiraba? Yanywedde omwenge n'abasajja ne balyoka bamukozesa, yenna ayambadde akasikaati kakoma muno. Olaba bano ababooda bakwata balema ne bibaka ku balema, ne kati gwe omukazi gwe bw'ati afaanana bw'atyo. Ng'omala otandika okugenda omanyi buno obulwadde abantu, kati ono omukazi yeyeesombera obuzibu. Abantu bafunye siriimu nga siriimu yamufuna ayagala.
naye ng'olabira ddala nga kimuluma, naye kati ono ayinza n'okuba nga amulina tomanya, naye kati bw'aba nga tamulina, bano abasajja ba booda bano abaagala okukwatakwata buli kimu, olaba bakwata mbuzi mbizzi, naye kati olwo omukazi omutamiivu ng'ono alabikako kko newankubadde nti mutamiivu. So abakazi abamu basaana oba kiki, kati ono yanywedde omwenge, agudde ku kkubo, buli kimu bakimubbyeko, essimu bagimubbyeko, buli kimu bakitutte, akasawo abaddemu n'obusente bwa transport byonna babitutte. Ate abakazi abasinga obungi bwe banywa omwenge basula ku makubo, ate baagala okulinnya booda nga tebalina ssente. Kati ono omulaba agendagenda ku kkubo, akuba wa booda omukono amugambe ntwale ewaka, atuuke ewaka nga talina yadde n'ekikumi, nga talina yadde n'ekikumi. Abakazi kati nabano we batowe batuuse, era bw'obanga oliyo ng'olaba vidiyo eno ng'ono omukyalo omumanyi, yeno embeera gy'alimu. Ayinza obba nga ex-wo, ayinza obba nga maama w'abaana bo, ayinza obba nga mukyala wo, ayinza obba nga muganda wo, ayinza obba nga mulamu wo, ayinza obba ekintu kyonna kyonna, yeno embeera gy'alimu. Wandibadde munoonyeeko kadagala akajja omuntu ku mwenge ne mukamuwa, otherwise omwenge gujja kumwettira gwo kwennyini nnyini. Yalowooza agenda kunywa omwenge asingeko ne ku basajja. Ebyo mubirekera abasajja. Ewaffe waliwo bano abasajja abaali banywa omwenge ne batamiiruka. Naye omusajja bw'anywa omwenge waliwo bano abasajja balujuuju abanywa omwenge. Waliwo ku kyalo eyo gye twali tubeera ng'abasajja banywa omwenge, buno obusajjasajja buno obutamiivu. Akasajja kagenda ne kanywa omwenge, ne katalantuka, ne kakuba omutwe ku kisenge. Omusajja yakuba akato ku kisenge, twali tumanyi afudde. Ne ssebo omuyeeyi yayimukawo, n'ayimuka bulungi nnyo, atambula agende gy'abadde alaga. Kyokka aba ayimuka, n'atalantuka n'agwa mwala, bwa ekicupa ne kimusala. N'akulaga nti era ayimuka mu mwala era atambula agende. Omwenge mubi. Omulala gwe mmanyi yali kyali wange, naye yali mutamiivu nnyo. Waliwo kyali twali tukolanga naye edda. Yagenda n'ava eyo mu kyalo n'ajja eno e Kampala, kati eri gye yava yali tanywa mwenge. Agenda okutuuka eno n'asanga abavubuka bane batandika okumupikapika banywa omwenge. Bagenda mu bbala banywa omwenge. Atuuka ekiseera akomawo, ewaka wamubula. Ayitawo agenda ku supermarket, ayagala okugula supermarket y'abandi, ng'alowooza ye waka gy'asula. Bali bamukubiddeyo essasi. Amala atagala akomawo. Enkuba etonnya efudemba. Twamusanga ku makyanga kubanga we twali tukolera waliwo akayumba. Ku makya twamusanga ng'amagulu ng'ali mu mulyango mwe yeebase. Amagulu gali mu nnyumba, okutandikira mu kiwato mpaka muno mu mutwe nga biri bweru, enkuba emukuba nga yalowooza yasuze mu nnyumba. Naye mpaka nakati tugira ne tukimujjukiza ne mugamba muganda wange wali onywa omwenge. Ojjukira wanywa omwenge n'osula mu mulyango gw'ennyumba, enkuba n'ekkuba omutwe gwonna ng'olowooza nti osuze mu nnyumba. Omanyi buno obuyumba bwe bazimbayo buti wansi, naye ng'enkuba bw'etonnya ag'amazzi g'amabaati gatonyawo mu mulyango. Kati naye omutwe yaguteeka bweru, ebigere ne bisigala mu nnyumba. Enkuba n'eryoka egwerako oli. Twamusangawo ku makya nga lodi yeebase nga tamanyi na biri ku nsi. Kati ogwo gwe bayita omwenge. Omwenge muzibu nnyo. Ate omukazi nga yanywedde omwenge, ate baba omukazi agukutamya. Abakazi bagukutamya. Bakuba nti abakazi mulina feva nti munywa omwenge abasajja ne babayamba. Nze ebiseera ebisinga wenda abakazi abatamidde, abasajja babeeyambisa. Ajje mmutwala aba booda. Jangu nkutwale. Kumbe naye aba alina bye yakola ki? Byeyisirizaawo. Naye ebisajja bwe binywa omwenge, bayinza n'okukikwata ne bakikola ki? Bayinza n'okukikwata ne bakisambasamba. Ne gwe nali ndabyeko yanywa omwenge n'asula ku kkubo. Ensolosozi ne zitandika okumugenda mu nnyindo muno naye ng'ate mulamu. Ebiwuka ne bitandika okumugenda mu nnyindo mu matu muno nga mulamu nga si mufu. Era yamala n'ayimukawo n'atambula n'agenda. Kati ogwo gwe bayita omwenge.
bakazi mmwe muve ku mwenge. Ono omukazi wemba mumanyi mumuwe ku ddagala erijja ku mwenge. Mumuwe eddagala erijja ku mwenge. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mubere nnyo okuba nti mugoberera abeekumira ku mukutu mubere bulungi Mukama Katonda abankumire abasubscribing nga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala mbaagala nnyo. Stay blessed. Peace and love.